tugamba abantu Bini yafa n'aleka omukazi ali olubuto. Kituufu oba tuvadde twogera byanjwanjo? Kituufu Bini yafa ng'akolekedde olubuto. Yafa ndikedde olubuto lwa myezi 5. Yakwongera kwebaza. Neeyanza nnyo mwenna. Yafunyeeko n'akamwenyumwenyu ku ttama. Neeyanza nnyo mwenna wanyambyeko, Mukama abaddizeewo. Nayagadde omuntu ali eyo yenna andaba. Anyambe. Tunula wali televu omuntu akulaba akola atya? Omuntu yenna ali eyo andaba. Adde nsaba beyongera okunnyambako. Kubanga sikola. Just ndi awo. Ate abadde annyambako naye yagenze. Nali yongedde okusabako kubuyambi. Bana Jaja Bini yafa. Embuzi nga mbadde muziraba. Ono ye mukyala gwe yaleka. Omu bwati alina olubuto katugenze emyezi 6. Ekyokunkansolenga nali kyagadde kuba kale ebigambo byo bingi ebiva side ne side. Olunsi ebinzizaamu okulowooza webityo. Nali kyagadde ekyo ekyokunkansolenga. Gasatu. Gana. Gatano. Okay, linnya lyange nze Sonko Muhammad tusinzira ku mukutu Good Talent waliwo n'abatulabira ku mukutu gwa Uganda byogere. Tuli ku kyalo Wellspring ekisangibwa Mboyogerere mu Kira municipality. Nga tuli ku nsonga ezimu ez'enjawulo tutambuze eggwanga lyaffe Uganda okulaba nga tuteekako ettaffaali. Tulina emboozi tuzenga tukola eya mukwano gwaffe Jaja Bini comedian yava mu bulamu bw'ensi eno. Ng'engeri gye yafaamu yasigala nga waliwo ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. Ono yajjiira muliro gwakwata kalina ekawempe nga kirowoozebwa nti ayina omu ku mukwano gwe eyamuyita n'amugatta ne sisita we n'abasibira mu kisenge n'abookya omuliro ne basirikira muliro ne bajja ne baggwawo. Kakati bendi nabo okuva side eno tuyina Nalongo Emelda. Ono vice chairperson w'ekyalo Wellspring ku mukono gwange ogwa kkono tuyina Emily eddala linnya ki? Nakyanzi. Emily ono gwendi naye Nakyanzi Emily ye abadde mukyala wa Jaja Bini gwe tubadde nga twogerako yatuuka okufa nga alina olubuto lwa myezi 5. Ono bamuyita Josh Jamaica Ntambi Joshua. Tuli naye era naye wano ye mukwano we yali mukwano gwa Jaja Bini ennyo nga bawangaala bonna oba nga tubeera ffenna ku kyalo kino ekya Wellspring. Twebaza mu mwenna abagezaako kulaba nga mukola kye mukola. Tuyinza okulaba ssente side eno naye twagala tusooke before tulabe Emily embeera ali mu mbeera ki biri bitya ku side yo. Emily oli otya? Neeyongeza ku ddoboozi ibe nga liriko wagguluko. Tukyali mu nnaku. Kyali mu nnaku. Embeera ogisanze otya watali mukwano gwo? Embeera nsinyangu. Kyakalubyemu naye nga tusaba Mukama atugoma. Ki ekisinga okuchallenginga kyogamba nti osanga Bini singa abaddewo omwami wange kino saali kifeesinze? Abadde nnyo kyenfeesinze kale oba kyenyinza okwegiramu naye tewali nnyo kyamaanyi. Okay, ebigambo bitonotono ndeze eri Emily naye mukuliko eyo mukuziika. Mwavaayo bulungi nnyo. Tubadde nga tugamba abantu Bini yafa n'aleka omukazi ali olubuto. Kituufu oba tuvadde twogera byanjwanjo? Kituufu Bini yafa ng'akolekedde olubuto. Yafa ndikedde olubuto lwa myezi 5. Lwa myezi 5. Eby'eddwaliro batandiseekoko? Eddwaliro natandise. Otandiseekoko. Ne before nga tanafudde tunaba kutandika? Pende nanyoye mulundi gumu. Okay, tubadde nga ffe tugeza kulaba nga tukuba omulanga wano nawali. Nankubadde olwo ebitatambula bulungi abatugwebera babadde bamanyako ebimu ne all in all omuntu tuuka n'oguma omutima kubanga tumala ofuna ebizibu bangi abavaayo ne boogera kati nga mulaba SB4 bye bayogedde ne mama Fiina ku nfa ya Asia nti balina kye bamanyiko bye bamu omutano ebirala ffena bitufeesinga ku side gye tuli ne lwakuba oluvannyuma omuntu otuula ne weekuba mu mutima n'ogamba obulamu bulina ogenda mu maaso and doing a charity or helping someone is a calling we batera okugamba so onyiiga neno mano stabilizing ati no obulamu ne bubanga bukola kinga bugenda mu maaso. Emily twakuba omulanga nga tusinzira ku mukutu ogwa Uganda byogere wamu ne Good Talent naye abawagizi ba Uganda byogere ne ba respondinga mu bwangu obw'ekitalo. Tulina omusajja gwe bayita Kakalaamu omumanyi?
Omulira. Bamuyita Kakalamu the answer Kalamu Omugerere CEO Uganda byogere. Bwe nali naye nga tunaleetinga story ya Jaja Bini nga bwe yali eri yamukwatako nnyo. Ate naye mwennyini Jaja Bini yali amumanyi. Nambuuza Sonko kyokola kiyinza bba kinze nga nkusabira kansala. Tufune kansala akubuliriremu awo bakugumye. Tulabe ng'embeera eddayo esobola okutambula nangambye kya kiyinza kuba ki. Ne ngamba kyemmanyi ku Namwandu ajja kwetaaga ebyokulya n'ebyokunywa obugoye bw'omwana n'ebirala. Naye byonna tetuyinza kubifuna nga talina wakola ki wabeera watuufu. So abadde amuyambako okulaba nga mu budaabuda n'ebyarwensi n'ebirala taliwe essaawa ya kaakati. So Kakalamu n'akwata mu nsawo n'akususulira omwezi gw'ennyumba ogwasookera ddala n'agamba kansooke ntandikewo n'omwezi gw'ennyumba. Kakalamu yatugamba ye ennyumba gyebalira ku mitwalo 12 bwe yatugamba. So n'atandikawo mu ddiro n'agamba nzikuwe ne mugamba atumaliriza okuziika olyoka ozimpe engeri gye gali nti si mabugo. Naye ng'omuntu yampaayo amabugo nganze okunkubagiza Kakalamu mukwano gwange. Then nkena ddamu nankubira essimu nga lwo omukyala bamuyita Shamira eddennya ddali nvudde muto ne ngenda kulijjukira. Shamira oyo yali mu UK n'alaba emboozi eyo n'emukwatako. Shamira n'akuweereza emyezi gy'ennyumba emirala 2. Wayitawo ennaku zitambula ndowooza lwe mwaziika enkeera. Kakalamu naddamu nankubira essimu n'agamba Sonko omanyi nti ye omuyimbi Juliana Kanyoomoozi Omumbejja alabye emboozi eno n'emukwatako n'asalawo abongereyo ssente endala yaweereza emitwalo 4. Twabala abali mwagiri emyezi gy'ennyumba nga 3 n'obugwagwamu. So era twatula nnyini we tuli ntwebaza abantu ffe mu kusooka. So naye kuyita ojje obeeko kyoyogera eri abantu abo. So era ssente ziri sayidi eno alongoza akutte gino giri emitwalo 72 nga twagenda balabala nga gisobola okusupportinga mu rent. So twakunganya ssente ezo zaava mu bawagizi ba Uganda byogere nga gy'emitwalo 72. Ki ekiyinza okuba okwogerwako? Kwogera kwongera kwebaza. Neeyanza nnyo mwenna. Ofunyeko n'akamwenyumwenyu ku ttama. Neeyanza nnyo mwenna wonna wanyambyeko Mukama abaddizeewo omujje. Okay, ekiseera si kyangu kyoyitamu. Kati ssente zino ezaze emitwalo 72 gikumazaako kusasula nnyumba, kugula bwe bw'amaana, kugenda mu ddwaliro, kuzaala n'ebirala oba? Tezisobola kummazaako. Because money n'okusooka n'ensasulako ennyumba then kati awo naawo ebyokulya. Ziba tezisobola kummazaako. Ebyokulya mu yoyo y'abakazi b'engoye b'embuto. B'embuto. Kuba kati kyemmanyi masobola okusooka n'ensasulako emyezi nga 3 oba 4 then awo nedda nezinyambayambako. N'ate kati ekiba kisigaddeyo obugoye n'eddwaliro. Omuntu akulaba oyinza mugamba ki about that? About that nali eyongedde kale okusabako ku buyambi ku lw'obugoye n'eddwaliro ssente z'eddwaliro because natandika okunywa olubuto kati lugeze emyezi nyongeza ku ddoboozi. Kati olubuto lugeze emyezi 6 mba kati notandika okushopinga kati n'okubeerawo n'okuterekako okuza eddwaliro. Nayagadde omuntu ali eyo yenna ndaba anyambe. Tunula wali televu omuntu akulaba akola atya? Omuntu yenna ali eyandaba adde nsaba beyongera okunyambako kubanga sikola just ndi awo ate abadde anyambako naye yagenze. Nali eyongedde okusabako okuyamba. Bana Jaja Bini yafa embuzi nga mbadde muziraba ono ye mukyala gwe yaleka omubwati alina olubuto katugenze emyezi 6 kusente za rent zo at least ofunyika akalembereza emyezi nga 3 wegiri. So ku byempuliddeko ogambye ojja kwetaaga eddwaliro okuzaalaawo obugoyi toyina wadde ka socks oyina okwetaaga okulya okunywa muyoya enkoko biki n'ebirala. Okay, ono Joshua Ntambi Joshua obulamu buli butya? Ekanga kwate kano. Obulamu bwange era si bwe buli awo bw'amaanyi kuba nange nkyali mu kiyongo bed. Magezi kigoyinza okuba emiji kati embeera ndowooza girabanga bweri n'abatulaba bayinza kwongera tukwasalanyizaako bati. Amagezi genyinza okuba emiri kuba kati nange ninga kuba linze bamba muleko bamba Namwandu simanyi. Bini wali mukwano gwe kati oli mu kubaafiirwa kale. Kati ndi omu kwa abaafiirwa naye kyensooka omugamba tulina kuguma. Kuba naffe kituluma naye kimuluma naye tuba tunosigala nga tutambuza obulamu. Oba okitegeera. Asiti
tuba tulina beerawo netunoonya embeera yonna yonna esoboka nga bwe muwulidde ebintu ebisinga bambi tebiriiwo okitegeera tetakola naffe bawadde emikwano gy'omugenzi naffe tweyiya bweyiya okitegeera tupanga bupanzi naffe naye naffe era kyetunaabanga tusobodde tujja wangayo naye naali eyo nalinanga yali yagadde okwongereza kwera ettaffaali eradirabiseewo obuyambi tubwaniriza era tweyanziza nnyo banaye buli asobodde tuweereza nawe ali mu kirowoozo ekikola ekituyamba. Okay, tudda ku sayidi eno abadde bagoberera emboozi eno twabanyonnyola nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'okufa kwa Jajja Beans sayina nnyo kapasite eyinza kubika naye tulina vice chairperson w'ekyalo kino ekya Wall Spring yatuyambako ennyo nga kansala omukulu mukyala mukulu VHT mukulembeze muzadde n'atuyamba okulaba ng'agenda amuwumbewumbe omuwala ono abeere nga mutuusaako amawulire mugiriri professional emekwekanga lemefuna buzibu bwonna asigale nga listed engera bwemulaba bw'atyo bw'ali Naalongo oli otya? Kale ndi musanyufu olw'ekiseera kino kubanga omwana wange mulabako omwana wo kuba ekiseera ekyamutuukako mu butuufu buli muzadde wonna wooba oli kusinziira ku myaka gy'omwana ono nga bwe mumulaba weeteeka mu kiti nga ofuuka maama mu mbagirawo. Nasooka okufuna amawulire ga mutabani wange nga alabika yajiridde munabbambula w'omuliro gwali e Kawempe. Munnamawulire ng'ate akola kakiiko ku LC1 nankubira amawulire ngende empumbewumba omuwala oyo kolenga kansala. Bwe natuukawo omwana namusanga ku mulyango ku geeti ya Sonko. Ne tuyingira ne tunoonya embeera yonna engeri gye tumuwumbawumbamu aleme kubanga ayisibwa bubi kusinziira nga muzito. Omwana omuwala ono kyensinga omwebazaako mugumu. Teyatuyisa mu kaseera kazibu nnyo nti oba agudde yeevulungudde. N'engeri gye twamukwatamu yali ya kikugu kuba twaliwo n'ekyapasoni nga tuliwo ne defense w'ekyalo gwe bayita Ronald Kakonge. Ekyamazima nga waliwo ne mukyala Sonko ne sisita w'omuwala. Mukama yatuwa ekisa ne twogera naye mu ngeri y'ekintu ekikulu ng'omuntu yali yayiseeko mu kiseera ky'okufiirwa kuba kati ffe tuzze tulaba bingi ate ng'oba oli awo ye mu byo asobola okubanga muto. Bassebo ne bannyaba abatulaba era abatuwuliriza mu kiseera kino omwana ono bamubuuza ekibuuzo ne bamubuuza nti oyisibbwa mu mbeera ki ebbanga n'agamba tannakiraba ekyamazima talina kye yalabye kubanga ayina abantu bangi abamuliko essaawa zino naye oluvannyuma emyezi ng'ebiri oba emyezi 3 ayinza okuba nga anoonya n'amuli okumpi nga tamulaba. Newankubadde nga ali kati ekiseera kino wataata we ng'alina bano balinga balamu be. Oli mutabani wange Joshua agambye mboba ndi Namwandu oba ndi mulekwa. Sebo toli Namwandu wankubadde mulekwa kuba kati gwobanga mulamu woono. Ekiseera kino singa Mukama atuyambye Muhammad Sonko ne Josh kusinziira ku mukwano gwe balina ogw'omunda ne basigala nga baliraanye ono omuwala kyali badde kimwanguyira ate naffe ng'abaakakiiko okulondoola kiki ekigenda mu maaso. Omuwala ono kino ekiseera kyalimu takimanyi lwaki lwe lubuto olusoose ate gwe mulundi ogwasooka okufumbirwa wakati mu bbanga ettono omuntu we n'amugendako ajja atuuka ekiseera ng'anoonya taata w'omwana nga tamulaba. Atuuka ekiseera nga yali agadde ogenda mu ddwaliro nga gwalina ogamba ow'okumpi akuba essimu nga teriiko atandika okugamba kale gwe n'alikubidde essimu ekyamazima taliiwo. Mulimba waggulu nga ngamba nti omwana ono yeetaagira ddala obuyambi nga twebaza bonna abaayimirira ku mulundi ogwasooka olwa zino ssente zenkutte. Ssente zino si nnyingi naye ab'emikwano nnyingi lwa nsonga omuntu osobola omusaba emitwalo 10 n'agikumma ng'ate oba oli awagiina olw'omutima gwe. Naye twebaza bano abavubuka abayimiridde okukola kyonna ekisoboka bannamawulire ab'enjawulo ab'emikutu egy'enjawulo ne bonna abayimiridde okuyamba ng'Omumbejja Juliana Kanyumozi, omukyala we UK Shamimu, Mukulu Kakalaamu ne bonna abakoze ekisoboka. Nange nkuba omulango ngamba Pastor Bugembe nga bw'olina omutima ogw'ekizadde wankubadde nga tolina mwana ng'olinga Muhammad Sonko munnamawulire obweyogerere ku nanyini Good Talent naye alina omutima nga mwana muto. Nange nkwegayirira sebo omunene mu Uganda ng'oli ku saidi y'abalokole oli muyimbi ate ng'oli Pastor Bugembe Wilson. Nkusaba wonna wooli oveeyo okubaako embeera gy'oyamba n'abasumba bonna bekikwatako abatera okuyambira ddala nga musumba Ssennyonga ne mukyala we
ekyamazima muli bayambi balungi era muyambi abantu bangi muzimbidde bannamwandu musomeseza abaana b'abantu nze nina obujulizi kamwe kwogera Pastor Senyonga yasomesako muganda wange yamutandikira mu primary n'amalako university kati olw'obujulizi obwo tuyina tubeera eno ng'omuntu yakola ekintu ekirungi naye ng'oluusi tamanyi nti oba abantu kibakwatako nenze neebaza Katonda olw'omusumba Senyonga Jackson ne mama Eva Senyonga basomesa muganda wange Rose Kisaaki n'amalako university ate yasomera mu bifo by'abakungu yasomeranga mu international schools n'agenda ku university y'amaanyi era n'amalako emisomo gye. So nino nabo batudduukirire somehow. Abantu abo mbasaba era nga mbeegayirira obanga abeeno badduukirira n'abeeri Mukama bawadde omukisa ate nga bazze bayamba siga nti abantu benjogeddeko tebayamba kubanga oba otunira bugembe mwana muto naye nga atayambira ddala ne Pastor Senyonga ne bonna abasumba bonna we bali abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo bannabyabufuzi bambi omwana ono yeetaagira ddala obuyambi bwaffe tubadde tennaakujja mu kamera abadde akaaba ne mugamba nedda nakugamba ekigambo kimu kyakuguma tokaaba Katonda ali ku luuyi lwo naye twebaza Katonda kuba kati waali atudde era ajja kuba bulungi tusaba nga tubagamba temukoma kuno abakoze kino mugende nga mweyongera twebaza bonna abamubeereddewo mu mbeera yonna twebaza n'abo abatindiga olugendo ogenda okuziika nga bakulembeddwamu mukyala Scorpion amanya eno tugasalako ago eryo lirya ssente likola ssente omukyala gwe bayita Betty ne ttiimu ye twebaza mukulu wa Mala meya wa Wero Spring twebaza chairman Bukenya twebaza bonna ababaddewo mu kintu kino ttiimu y'abavubuka ennungi abakwatagana era nga bakolagana bulungi nero si okutwaliza awamu mwebali mu mutima omulungi twebaza banna abakyala kubanga buli omu avuddeyo okuwulira ensonga eno abadde afaayo twebaza Sonko omutima ogwo gwa zaabu Katonda yali kusasula. Okay nga tusembera okuba nga tugenda okuwunzika Emilio nabyo oyagala otugambayo. Sibadde nnyo na kyamaanyi kyakwogera neneeyongera kwebaza bonna abanyambyeko ku zino ssente ze bampadde. Kuliko omukyala Juliana Kanyomoozi eyanza nnyo nnyabo kama akuddizeewo kye. Ekya kansala kye nali nsaba okufuna omuntu natugenda naye ngeri okuwaamu ekigambo kwongera okugumya kyo kyogerako ki kwata omatinzo abantu tuli eno nga mukya Juliana nga ready okureceiving oba abantu abalala kuba mbabadde tebannawulira ku kiva gy'oli abasinga abamu bawulira ate buvuyo kati so gwayinza okuyimira kuba gwali makatikati waffe n'eri family naffe eno. Ekyokunkansolenga nali kyagadde kuba kale ebigambo byo bingi ebiva side ne side oluusi ebinzizaamu okulowooza webityo nali kyagadde ekyo ekyokunkansolenga kubanga ngenda nempulira ebigambo nga bingi kale nefunamu kale okubuziba naye ate ekyo bwemba nga nkifunye tomanyi nza ofuna ng'engeri gye necontrolingamu. Okay tujja kwongera okuba nga tubawa updates ezinaaba endala zonna nga zigenda mu maaso mbadde nsaba bakwasa akasente kano okabale okakonfaminge badde nsaba kakonga bwe kali kabale okakonfaminge webaza abantu abo twongere oteekamu essaala. Deta nkuyambeko wano kateeke microphone eno wano yambe kusobola okubala akasente kano bulungi nnyo. Ezo 10 aga 2 aga 3 aga 4 aga 5 ezo 6 emitwalo 7 Shamira bane linnya limpa muntu ene ngenda kwongera okubanga nga nyongera okujikira omukyala ali UK ya contributing ze kasente kano omukyala Juliana Kanyomoozi mama Taj nyemba nga sirisobezaamu thank you for so much ya contributing ze kakalamu wa Uganda byogere naye ya contributing ze tubasabiri Katonda wengero bagaziriza ate bongere nawo okulowoozaako. Mukama bongere omukisa era bawe omukisa mu byonna mu bye mukola. Kama bongere omukisa era mwongere okundowoozaako yonna gye muliko obuyambi bwonki abwetaagira ddala. Okay tuyinza obutasukkawo wano olunaku olwaleero nitugenda kuba nga twongere ba updates nga tubagambye tusabe Katonda omukyalo ono anaaba atusa okuzaala azalire wantu nga balungi azaale bulungi
tusabe Katonda n'akaana kabe kalenzi tufune ka bini akayinza okukola ki katuyinza okulabirako olwa Katonda n'ensi yange tubadde ku kyalo Wellspring naye kaba akawala nekonna nete wabawo omuntu yenna akuwa amagezi ag'okujja mu lubuto nabiwulira kabamu nga boogerawo ebigamba tewabawo akuwa amagezi ago gonna ag'okujja mu lubuto guma beerawo ojazaalekira eno si yenkomerere okyali muto fe abasiraamu omwami wafa obeera emyezi bagibanga ebiri bagibeera ng'ofuna omulala life ng'etambula oli abagenze kiba kiwedde so nawe ojazaala bulungi omwana aveeyo ate kati ffe baba family nate ffe tufuuka abakeeri kuba obulamu bulina ogenda mu maaso okyali muto so kyekyo bannange essaala zokka tongera obeera nga mutuweereza ku ssaala n'alina kyayinza okukola bangi mulina amaduuka agayina engoye n'ebirala abalanga ne Uganda byogere abalanga ne walala wonna mukwano gwange SB4 ensonga oziraba bulungi nnyo mukwano gwaffe nnyo maama w'abangi maama Fiina ensonga nga bw'oziraba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange ali assalamu alaikum warahmatullahi